Ensigo mu Agataliikonfuufu. Olunaku olwaleero tufundikidde ennima yaffe ku matooke. Weetegereze bino, akatale obutakusumbuwa. Abaza batugoberera tweyanziza. Ettooke lido bw'olirabirira obulungi n'oliwakye lyagala mu bbanga lya mwezi 12 oba otema matooke. Bw'obeera n'olusuku lwo nga lulabirirwa bulungi toyinza kudooba na katale, wabula omukugu waffe Ssanyu Mugisha akukubiriza kukolayo ak'enjawulo katono nnyo nti bwe weetuukirako eyo mu katale bagakusuubulako gye bagatunda ate ofunamu nnyo. Okwewala abajja ne batuferera wano nga bagamba amatooke gagudde, manya amatooke genda kwengera. Nze nayiiya ku hoteri gye bayita Mubende ku mbuzi, era amatooke agasinga we tugaliira. Okusimba olusuku lwo n'omala omwaka ng'olulabirira n'otuuka ekiseera ky'okukungula kino kye tuliko, middleman n'ava eri n'emmotoka ye n'apakinga wano n'akugulako amatooke ga $200 n'agatwala wali Mubende mu katale, n'agatwala ku mbuzi, mulimu amahoteri amarala, mulimu obutale bungi, n'agatunda $500 n'akugobako $300 mu space ya lunaku lumu. So which means abavubuka mbakubiriza n'abantu abalala abalina ensuku munoonye akatale, mube creative, genda Mubende, genda town ekuliraanye nti kumbuze mwani yetazeyo amatooke ameka nti bwegati nti abantu bo mu katale abo mu bikomera. Gwe wennaali eyo ng'omwaka ogulaba ng'ekinene ng'oyagala ssente ezanguwako, akubuuza guno gwe tutandise okumalako ogukozemu ki mu ebyo by'olimu? Buli bw'obeera mu n'akaseeteko akatonotono ne katandika omala n'akasigaza mu nsawo ng'atidde kukola decision y'okutandika, ogenda kukomekkereza ng'oyo eyakasigaza mu nsawo yakalya ate gwe wakateeka mu nnimiro kati ssaawa zino oli mu kungula ate nga permanent job omulimu weeguli. Ng'oyunja weegendereze nnyo obutakosa bitooke bisigalako, ebigogo n'endagala bitemeeteme obirekemu kubanga bikola ng'ekijimusa ng'ate bwe bibikka olusuku. N'ojja ettooke n'olitema, endagala n'ozitunda b'amahoteri tizigenze wabweru. Kakati ebigogo n'obicogacoga n'obitwalira ente nezikola ki? Nezibirya. Jjukira ebyo byonna okubeerawo emirandira gye badde gijja ekigimusa mu ttaka, naye gwe kikyozaamu. Obadde mulabi mulungi nnyo ekitundu kino eky'ensigo, tuliddamu omulundi omulala. Nze Dennis Kyobe.